Tadius Katumba Sheri Matovu obuuze obungamba bwabuna nkugamba yakirizza mani mayanza nakiza yakirizza nti bayawukanye nti bayawukana dda naye nze ekyo nakirabirawo wadde nga bakwefu bakyakiwolereza omukazi ya level yali nnya nnyo omukazi avuga ku highway kakala tolaba omukazi katolawo yatandika bino byayimba yali ayimba na style kisika si bandi kadonga musika nonka mga just kuita kama yayimba kana kayimba aya se era byebimu ana kayimba ka kwefu bakaita batyao kyasoko okuyimba awo akamama na nyunja kati kyasoko kuba naye amazima gali nti okay omukyala yenna obeera mu relationship oyina okulabikako bulungi okulaga nti ebintu bikyusekyuseemu naye twamukyazaako kasukaali awo omanyi bwe waliwo ebintu ebitabira ku kamera nga nze ndaa sipiidi ya waggulu nnyo kakati nno nekino kankigamba abasajja yonna gye muli bw'ogendanga mukyalo n'ofunayo mukyalawo mulabirire bulungi munyirize ng'omukyala waaki wawaka ne tomukkiriza kuyisa level kubanga buli w'omukkiriza okuyisa level alina waggulu bagenda okukola ki okusanga kakati Sheri Matovu bagenda okukomparinga Tadius Katumba obulango bwakuba bwa bivulu ate bisukka ku gundi eyo ku mwalo abana ekindi ku mwalo n'abali ni service park bagenda ku radio gyakola akuba kadongo kawo mwala agenda okalinza nagenza okola guyo yagenda mu swimming pool naawuga bwatuli wamu ne waziba na close anti yeyo kakati naku zina emikono siba agisiba n'ogisiba talinganga kadaaga lwaki simanyi ndoza swaga alinga Michael Jackson alaka jefumbe bulungi obaye buno obutubulo bugaananga zolina wala bataddeko buno webu kati agenda okudde wakala abataliya sino naga ajja kumanga ataliya aleete simwinako tabu nakwala Tadius Katumba n'asamba kaca Sheri atakulabisa mu nviiri za straka ng'alaba kitala ngala kibba kyekitala tewali muntu omuntu avaayo n'akulimba nti mbufumbo bwabumazemu emyaka egisukka 10 nti yatambulidde ku museetwe okitegedde bibeeramu okukkirira bibeeramu okwambuka kibanga kiyungu olina okugumiikiriza omukka ogwo gubumbujja ne gukka byensiba ngamba abantu abanjagala abanfollowinga those are inspire siba mbagamba ebigambo ebyo naye wabeerawo ekisukka nga you cannot hold it anymore ng'olina okuviira ekiyungu kubanga oli mwana wa muntu naawe olina omusaayi okitegeera olina omusaayi oli mwana wa muntu naawe olina abakwagala like bazadde babatakwagala kulaba nga olumizibwa you know so obulamu bumpi ng'okyusaamu nze tolinze emyaka 12 yes gibadde 12 tewali buzibu he's my friend just now he's a friend yes not a man he's my friend he's a friend not a husband nga bekyala baby daddy baby daddy tata w'abaana naye yes relationship byagwawo yeah yes katolina ndinga bwendi nkyogamba tulina kubeeramu nga tulina batwagala buli kaseera I'm living my life and I'm happy antoyinza okuba wakyuka nga like nga waliwo eri yakukyusa katakuwesanyu tebakyankyusa nze kubanga ekyenza abakazi bibeera bimeka sente nsobola okwekolera ndi mukazi mukozi manyi okwekolera nanajja mu maaso eyo insha Allah ndi mukazi amanyi okwekolera siri mubbi nti noonya sente obutwa bunafu yatunoonyanga nze nina babiri naye nkuziza abaana bangi yes ababe benamuzaalamuya wali ndi mukazi mukulu eyesalirawo ndi mukulu ekimala okusalawo nti kino nkirya kino sikirya neeronda omuntu otalina bw'oli yeggwa agenda buli ku musajja buli ku kyolabye n'ogwira nakuba tolina na kyakulya kyeggulo n'ogwira nakuba nga tolina na ntambula n'ogwira nakuba nga tolina business nenze nkola sente zange nembeera comfortable with it and era nkubiriza nnyo abakyala bw'obeera omwavu sometimes obeera bakuyita batya obeera oyaggayagga ono najja no naakulimba n'oli akulimba naye oba wekoleddewo kasente naye oba toli mugagga nnyo naye ng'olina akakusasulira renti weezimbirayo bwa apartment oyina entambula kubanga byebimu ku bituyisa obwo byolina akasente kogenda out n'okiringa n'olya you pay your bills toba na mutima lwaki tojja nakuba nakuwankawanka mu mutima oba settled mu mutima munda nti kino kimala so okola choice ku right time ku muntu omutuufu naye byabikola olina obusungu ku mutima omukyala alina nga alina obusungu ojja muwulira nga wanda muliro omukyala ali happy when you move on era obulamu busigala nga kyekimu tebagenda kusanga nti ate akoze talina kyakulya ate alabika bubi
kati ate akazi mwayiza omuze we mufuna ku ssente mwagala kwevuga kati wala bifaananyi byendaba wano ne bode ndabanga eyakaana guno mbiri si musajja bulungi guno mbiri si musajja naye mujooga bannange omubiri mwana yana muvubuka kakati kankubuli omusajja watuukira okukola ekyo okeravu ebeerayo naye ne ssente zibeeramu kirina okubanga ono omwana ali ku ssente za bizigo yeeriira ate omuntu waba akuteekamu ssente z'olina omusanyusa kulwokubanga olaba Bobby yatekangamu Babi ssente zega mukyala wamwagala ko Babi omwana kamwetimbe nankuba ku mugongo n'emboozi ya radio present omwe yagenda ebweru bamutwala ku ssente agende kugwa ensimbi nga mukyala mukulu yamuyise n'atwala amalala ge ko omukyala nakusasudde kuba good driver please vuga motoka don't let me to drive ali yagumya mugongo ngambo kati bamugoba namuganga nalinye n'agenda naye nga mukazi yali amuyisaga mu kitira ekivubuka ekyo ekivubuka ne kigenda kitwala amuvubuka amalala gaakyo kirowooza kiri kuba hafi kigamba muntu akuteekamu ssente ze naye nange nja kukola ssente kola ssente ogwa wali ofuna ssente ofuna naye nga sheri tubagaliza birungi kati olaba omubiri naye Tadius naye balyonse ne bakukyawa mwana bujjano ya mwana ina kaut compare and contrast laba akana yana sheri balbani Tadius bamubangudde gojje mu kyalo embuto za sebbuto nena uli yange yembozi Tadius agenda dda mu kyalo najeyo omwana yali mu kyalo enza kusinzira ku nvirize nalaba ne sheri Matovu ezaaso ezina ezinga eza straka mwezi nga asiba enviri kala 12 watomulanga mu kulya kashi yazanya firimu zezamusibisanga enviri wezamusibanga firimu naye dokita kwefawuliriza lwaki takyazisiba kati firimu yazivamu yafuna ssente akola ekizigo kye kyenyumirizaamu ansi eri emu yali akyali fala n'akizuula nbiri yakola byali olutambula mu basala